Mineral gang. Mineral gang abakola ki? Fraternity. Let me tell you this about Mineral gang. Yeah, man. It's a non-violent gang. Yeah, man. Initiated with millions. Yeah, man. Non-violent. We elevate each other. Initiated with mineral. Byabugagga bya mu ttaka. Wekiri. Tubalabera twalonda abamanyi twagamba sifike management kuba naye weerimu nini Wekiri. omulaba ne abolo Mineral gang to the world. site yonna tuli nayo wano Wekiri mwana ffe tuli ba Soka kati abantu bajjukize ennaku z'omwezi. nakuzomezi nga 29 shoni sagala bajukiza kuba bonna bakimanyi just gyenyiza bajukiza bambale waiti kubanga tugenda tugendera kati tugenda kopa ankomodya Mata. waiti mwena tulabako ng'ate kuli Waliwo agambye tezikyali 29 nti ku Friday eno. oyagala ki waiti oba So Friday. naye nga Solidarity security tied to the latest budget and the 5 bullet knuckle every other so we want one unaona kujongera show ya tano waffe ideso bande nevulevu de sleep Temwagalayo fujja. we are non-violent but never violent. non-violent but disciplinary non-violent you know stuff Mineral gang. Mineral gang abakola ki? Fraternity. Let me tell you this about Mineral gang. Yeah, man. It's a non-violent gang. Yeah, man. Initiated with millions. Yeah, man. Non-violent. We elevate each other. Initiated with mineral. Byabugagga bya mu ttaka. Wekiri. tubalabera twalonda abamanyi twagamba sifike management kuba naye weerimu nini Wekiri. omulaba ne abolo Mineral gang to the world. site yonna tuli nayo wano Wekiri mwana ffe tuli ba Soka kati abantu bajjukize ennaku z'omwezi. nakuzomezi nga 29 shoni sagala bajukiza kuba bonna bakimanyi just gyenyiza bajukiza bambale waiti kubanga tugenda tugendera kati tugenda kopa ankomodya Mata. waiti mwena tulabako ng'ate kuli Waliwo agambye tezikyali 29 nti ku Friday eno. oyagala ki waiti oba So Friday. naye nga Solidarity security tied to the latest budget and the 5 bullet knuckle every other so we want one unaona kujongera show ya tano waffe ideso bande nevulevu de sleep Temwagalayo fujja. we are non-violent but never violent. non-violent but disciplinary non-violent you know stuff Yeah, man.